kwegamba tuyina ebizibu bibiri wano. Ekisooka ebibiina by'obufuzi bito. Nga tulina ekibiina eky'emyaka 2 miramba. Kakati CPA kugamba eki mu Bungereza oba African National Congress ya 1912 ya South Africa. So politics webibiina wano akyali mutonyi. Ekibiina ekyasooka wano mu Uganda kya 1952 Uganda National Congress. N'ebirala webyaddako ufunye DP, ufunye Progressive Party Yeridad Mulira, oluvannyuma Uganda National Congress eyabulukuse, tufunye UPC, tuyingidde ameefuga 62. 62, 66 ne 67 tebyaleka bibiina bya bufuzi butufuna pigeonhole constitution. So 67 kutuusa 71 ne UPC yali esigaddewo yali teddukanyizibwa nga kibiina kya byabufuzi. Nga kakati previously nga kibiina kya byabufuzi 67 paka 71 mwamini waawambira ng'Obote yasalawo. Kyokyola nti baminisita bwe bamuwakanya yayita abasirikale babakwate mu cabinet meeting, baminisita 5 nabo bakwata nabo batwala eruzira mu cabinet meeting ye yasonga nga nti oyo oli bwe bagira nga bamutunuulira nga abalaga nti n'oli. Kati awo ne twerabira Idi Amin najja yite yatubuzaabuza yatubuulirirawo enkola ye titajja kubikiririza. Kati okuddamu okugezaako okukola ebibiina by'obufuzi mu kulonda kwa December 1980 naye akalulwako bwe kaggwa mu ngeri yonna gye kaggwamu bannayuganda gye bajjukira gye seetaaga kuddamu. Opposition entongole ya DP nga n'ababaka ba DP tebakkirizibwa na kugenda mu constituency zaabwe. Era abamu abakiwakanya ne bafiiramu. Sebugwawo, Sembatya n'abalala baatemulwa misana ttuku. Kati tuyinza nagamba nti wakati wa December 1980 ne 85 bawutwa baawambira walinawo n'ebibiina by'obufuzi naye yali one party state. Kakati Rutwa agobe ebibiina by'obufuzi. NRA ebwejja yanyweza kya Rutwa nti ebibiina tugira tubiteekako envumbo. Bwe tubagase mateeka ne twongera okunyweza nati biguddwawo 25. 25 mu kuggulwawo President yategeeza nti si kwe kubadde okwagala kwe naye wabaddewo okusindiikirizibwa. Kale katumale gagendayo ne tugendayo mu mbeera eyo. So kakati yembeera mwe tutambulira ey'ebibiina by'obufuzi nti bw'oyagala obigeraageranya ne demokrasiya gyatebenkedde ne gye babadde n'ebibiina emyaka miyitirivu ekigezo oba okigudde obanga tukyali bubi nnyo. Kuba kati tunuulira kyoyogerako ekigenda maaso kino si kyenaare. In fact ebibiina byonna wano biyina ekizibu kye bayita internal democracy kubanga ffe bye tuyina bibiina nga bitambulira ku muntu si bibiina ebitambulira ku ndowooza butereevu era ng'omuntu oyo akuta omumuli bw'avaawo ekizibu ekibiina ekyo okusigalawo. Ebibiina ebyali bisobodde ekyo DP naye kati eri mu kuggwaawo ne UPC newadaawadako. FDC yagezaako nemukukyusa obukulembeze ne tulaba n'ekya Flag Bearer nga waliwo okuttunka nzijukira Tabamiruka yali w'amaanyi. 28-29 baali Namboole eyo namukavaringa nga nkyali reporter. Mugisha muntu lwasooka okuttunka ne Besigye si ku bukulembeze bwa kibiina ne ku bwa Flag Bearer ni agenda bakwatira bendera. Vao mpita yali w'amaanyi n'oluzza nti ekibiina kijja kusatuluka tekyasatuluka naye lwakuba Besigye yawangula. Oluvannyuma bw'avaamu najja atuula Katonga ebizzeeko ekibiina nakyo nekisaanawo kumpi. So kati internal democracy kusoomoozebwa kunene nnyo mu bibiina bwe bitunuulira byonna nti kati laba ekigenda maaso ekkololo bo bennyini
ebibadde byogerwa be batunkana kati be bali mu kubyeyogerera ebisawo bya ssente biri wano ate nga bulijjo byogerwa baludda luvuganya Butereevu olwogera ne Katambi nga banne bamukanya nti candidate wa ina ssente n'abuuza waliwo ali wano nga tannafuna ku ssente nenyigiriza nnyo okutumpulira amugamba nti nze sinnafuna ansa sigiwoledde wabage nti waliwo ali wano nga bukya tutandika ku balaza tannafuna ku ssente mulyoke mugende nti candidate wange aleese ssente mu kalulu kano so kwe kusoomozebwa Uganda kwerina mu bibiina by'obufuzi nti kati bw'otunuulira ekibiina kye NRM abali mu kutunkana ssente ze basasanya okubeera bamemba ba SEEK kiki kye bagenderera okukola ffenna tukimanyi nti SEEK teyina kyekola eye NRM era tewaliwo na kye bafunayo ava ku kyokufuna oyinza okuba nga tofuna ng'okola voluntary service naye ng'esalawo ku kyalo sobola okubeera memba w'akakiiko k'ekyalo kwero si wano toyina kyofunamu naye nga bw'osalawo etteeka likola ku kyalo kituufu naye SEEK ye NRM tekola kyekola kuyamba ku NRM kye bayita venue of legitimacy ti omukulu bw'asalawo ne kitchen cabinet bano ne baleeta ne bakoona mu sitampu kati bali mu kutunka ku bifo bino tebali mu kutunka kubanga bayina ebirowoozo ebitwala ekibiina mu maaso ne Uganda mu maaso bo bye bagoba birala tutwale nti baagala kusemberera buyinza ekisooka Abraham Maslow mu kyayita hierarchy of needs akiyita self actualization kubanga Kadaga tanoonya ssente Anita Amongo tanoonya ssente Jim Muhwezi tanoonya ssente tebanoonya kyakulya tebanoonya school fees tebanoonya ssente za kubajjanjaba Rebecca Kadaga ng'eyaliko speaker ng'eyaliko deputy speaker byonna birambikiddwa mu mateeka n'Amongo ne bwakomawo byonna birambikiddwa mu mateeka ne bwe birina okukolebwako naye Abraham Maslow aga nti omuntu mu kweyagaliza aba ne byatandikirako neetaaga okufuna emmere neetaaga okufuna omukyala neetaaga enju neetaaga engoye neetaaga okufuna byonna bwabimala naga neddala kati kiki ekiŋŋaana okutuulako mu kifo ekyo nga mbeera kumpi n'omukulembeze w'eggwanga mu mwaka kati waliwo ng'abantu ekyo kyekibatta myaka mingi emabega waliwo omuntu yali avuganya ku bwa SEEK obwo twali twogera naye mu mirimu gyaffe egy'amawulire tumubuuza naye mufaaki myaka giwera mu 10 naga nti muna ekyamazima tewali nnyo nno kyetufa okujjako okufunako omukisa ogubeera okumpi n'omukulembeze mu mwaka naga nti kuba ye kati ebiseera bye yali akolera wabweru wa ggwanga naga nti bwe batuyita mu lukiiko biseera baali babawalawo nsi ya $5,000 naga naye tiketi gye neeteekamu ya bukadde nga 3 okomawo naga naye lwaki nfiirawo kuba waakiri bwe nfuna omukisa okubeera wali bwe mba n'ebizibu byange eby'omwaka nfuna omukisa ogubibulira omukulu nga sirina appointment kati mulimu self actualization mulimu naga nti ebizibu byange olwokuba birina kuggwera mu ofiisi eno gwe mukisa gwembe nnina kati naye aba akoze investment ye naye ekirala ate nga kikatinga kulosi ne kiva ne mu SEEK ne kidda ne mu bifo by'obukulembeze ebirala byonna be bantu baffe abali mu byobufuzi okulowooza nti tewali bulamu wabweru wa byabufuzi kubanga obuzza okigeraageranya otya ku demokulasiya w'ebibiina by'obufuzi wabweru mu mawanga amalala eyo si issue omuntu ava bulungi mu byobufuzi n'agenda mu birala eyali Ssaabaminisita wa Bungereza Rishi Sunak yazzeeyo mu Goldman Sachs singa ssenkulu waayo wabula ng'omu ku basenior executives simple bwe njogera ku prime minister sogera ku prime minister nga Nabbanjo bansi bambi njogera kati kitwale nga abadde president wa Bungereza kitwale mu context eyo atulaba Queen TV nga mu constituency ye ne bwayagala okugifuga emyaka emirala 3 teri asobola kumuwangula naye akugambye kyenkozeko kimala oba prime minister mbutuuseeko ne parliament agizeemu jjo juzi 2015 naye agamba kimala kangene nkoleko ebirala Yes, kati ffe ekizibu ky'abannabyabufuzi baffe
kwe kuti eno gye baava simanyi lwaki batyayo nnyo ate nga gye baava okujja mu byobufuzi ate nga gye bakolerera okuweereza batya nnyo oli ne bwaba nga because kati Kadaga atyayo kyeno okutuuka okweteeka mu humiliation ey'ekika ekyo nga bwe twamulabye natuka okwogera ebikikini kagamba wali byandibadde yeerekera namu nze singa nabadde ye omukisa ogwo nandyogedde byendowooza bye ŋŋenda nakukola biri nembireka kubanga waliwo level kwali nga yandibadde takka kutuuka bwe yatuuse naye ng'olaba afiirawo so tuyina okuyiga ate tuleme kukozesa kati saa tukozesa ebyakulabirako byabasunaka bokka wano mu Uganda tulina ebyokulabirako tunula abantu nga Kintu Musoko gende wali ewaka Werunguja abadde mu myaka 25 myaka 25 oba oli awo singa yayagala yandibadde akyali emupi we Kalungu kituufu naye agamba awo maze Ruhakana Rugunda abo bonna baasiibula pulezidenti 96 nti ffe wano tumaze Rugunda n'asiibula e Kabale of course akakalulu kaali kabi nnyo oyinza okugamba embeera yakamugobamu kalulu ka 96 Kabale municipality kamu ku bululu bwasinga okubeera obubi ennyo mu 96 ayagala okutegeera obuzibu bwako Professor Akiki Mujaji omugenzi yawandika ekitabo ne Professor Sabit Makara bawandika ekitabo kita Voting for Democracy in Uganda batunula nnyo akalulu ka 96 kitabo kiri mu myaka 2 n'omusobye emabega kyatunulira nnyo yemu ku races ezaali embi kati yo oyinza oga nti embeera eyo naye si yekka n'abala bangi abayita mu race ey'ekika ekyo kabirigi mu Katugugu muwezi race ze tezibadde nyangu erukonjiri naye tavanga bamukubye bukubi yasigadde katebe kumpiyeka so omuwa obubonero Ruhakana yaddaka lukaali kabi yalaba embeera naga ate bino sijja kubiddamu waliyo abalala nga nako kabadde kabi okuva olwo nene bakalemeramu tunulira abantu nga Jaberi Bidandisali myaka 25 ali bali obulamu bumunyumidde kati abantu baffe bayina ekintu ekyo okukyemanyiza kuba bwe tukozesa ebyokulabirako ebyebulaaya baga ebyo byabazungu fano tebisoboka naye tuyina ebyokulabirako nga Bidandi yali akyasobola okwongera okubeera MP w'ennaka w'emyaka emirala 10 15 Luyindi yali tasobola kumugjayo naye yagamba akalulu 96 okukasaba example endala mukyala yakatufaako Rhoda Kalema yasibulira ku myaka 67 ekibuga Rhoda Kalema Professor Sylvia Tamale yamuwandikako mu kitabo kye bakiyita When Hands Begin to Grow yali atunulira parliamentary democracy naye n'asoosowaza abamu ku bakyala ababadde omumuli mu byobufuzi bya parliament nga Rhoda Kalema y'omu ku bo kubanga mukyala si wa bulijjo mukyala si wa bulijjo y'omu ku bakyala abataano bokka abaavuganya ku bubaka bwa parliament mu kulonda kwa December 1998 mu Uganda yonna omukyala yasooka omu ku bataano abaavuganya mu consultative council y'omu ku bakyala ababiri bokka abaasooka ye 79 kakati najja mu kalulu ka 90 aka CA yalwana okutula district y'ekibuga ne bateekawo n'ekifo ekya woman MP naye ye n'asalawo mu CA kuvuganya ku kya constituency ekya woman MP n'akirekera Nankabiro yali akava Makerere n'avuganya n'abasajja 8 n'abamega n'awangulira waggulu kakati bwatuuka okusibula mu kulonda okwaddako emyaka 2 ejaddako 96 kuba yali CA 94 ne batuula 94 ne 95 nejjukira CA yatuula mu kiseera kyekimu ne NRC kati NRC eggwako 96 tufune parliament MP ya 96 kati kulonda kwa 96 n'asiibula kati Professor Tamale mu kitabo kye n'amubuuza ekibuuzo munnabyabufuzi ki ayinza okusalawo okusiibula mu kiseera abalonzi be basinga okumwetaagira nga ggwe Rhoda Kalema n'amugamba nti ngenda kulabirira abazzukulu ensonga yasinga n'okumala mu Professor amaanyi ngenda kulabirira abazzukulu kwajjukira wandowooza nti ansa yandibadde mu ngeri mu national issues butereevu naye ekyo kikulu ebintu by'olowooza nti
bitono ate bikulu kubanga fe abagoberezi ba Kristo Yesu alina we yabuuliza nti what shall it profit man to conquer the whole world and lose your own soul? Nti kirigasa ki omuntu okulya ensi yonna ate n'afiirwa omwoyo gwe? Kubanga okubeera mu byobufuzi famire yonna neekugwako olwo ku nsi kiki ky'oba wanoonya? Kubanga Roda Kalema yafiirwa kitaawe nga muwala muto.